Siona gyosinziira okwekumira ku Prejan Media TV nkwebaza ekyo kyokola. Yes, olunaku olwaleero embeera yandibanga etabukidde mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashback Kato. Yes, Ashback Kato yavuddeyo emabega kaawo n'abanga apostinga ku page ye nga omwami amanyiddwa nga Balaam. Balaam fena tumanyi musajja wa President Museveni. Balaam yavuddeyo n'agamba Ashback Kato nga we bagenda okumuwa ensimbi z'ababulooga ab'enjawulo era nga ensimbi zino zigenda kuva ewa First Son amanyiddwa nga Muhoozi. Yes, ekintu kino kyanyizizza nnyo aba People Power olw'ensonga ababadde bagamba nti Ashback yabaliddemu olukwe akwata atya ssente ezigenda omuweebwa Balaam olw'okuba nti bulooga. Ne kibatabula nnyo era essaawa zino wenjogerera aba People Power batandise okuvaayo ne babanga bagamba ebigambo bino wammanga nti Ashback yafuuse traitor oba yafuuse omuli w'enkwe era bonna basazeewo bamuveemu era bagambye nti ne mu nkambi ya Bobi Wine baagala mugobayo okusobola okuba nga bamwewala olw'ensonga nti omukulu Ashback alya mu lulime ne mu luzise. Naye gwe yonna gy'osinziira tubuulire endowoozayo kuba ne Ashback muntu naye yeetaaga kasente ate nga kirabika omukulu Bobi Wine adde tali willing muwa kasente ka karantini. Tuwe endowoozayo ku nsonga eno.